olunaku olwaleero tufunyeemu engeri y'obuzibuzibu. Episode ey'omukaaga ebadde alina ofuluma olwaleero ku ssaawa 10 zennyini, ssaawa zaakati zennyini singa eri premieringibwa ey'akaseera kano akaagalwa. Naye tulinamuko obuzibu eyinza obutabeera visible gye muli ku lw'amateeka kuba ngenda ngyetegereza. Naye tetujja powa, tugendagenda n'episode ey'omusanvu egenda okubeera nti ssaawa yonna egenda kubeera awutu, tuli mu kugiteekayo oba olwedde gyeri. Egenda fuluma ku ssaawa 12 zennyini ez'akawungeezi olunaku olwaleero. So episode ey'omusanvu egenda fuluma ku ssaawa 12 ez'olunaku olwaleero. Si buzibu bwaffe, naye tubasuubiza nti episode si zonna weeziri. Yadde ng'ey'omukaaga egaanye naye ezisigaddewo zonna weeziri. Tulina olaba akaseera kano kubanga kati wano tuli mu nyanjula. Bano si be ba actors wabula abaana b'abantu be tugenda olaba. Kyova olaba oli yangambe lwaki tetulabako bantu balungi, baana bannyano, mwe abatannaba mulinde. Abaana b'abantu be bagenda ozannya seri, so si bano be bagenda obeera mu seri. Bano balina okukaddiwa. Eno seri mpanvu. Ono si ba actors gye bali. Wamwe kiraba. Nenga mwebale kwekuumirako, mwebale kusubscribinga. N'ekirala mwebale kuwagira. Waliwo munnasayansi mwebale muwagira. Yazze ne VPN eri ku misinde gya Wi-Fi. VPN ennungi. Etagaba data limit. VPN eri kwogeza abantu buli kaseera yeeyongera okuba nti ebongerako. Gweosobola ogifuna ku namba ebeera wansi awo mu description n'ekuyamba okuba nti ofuna VPN. Yes, atanaba subscribinga, wandibadde osubscribinga, atanaba likinga, wandibadde olikinga. Episode ya musanvu ey'omukaaga tudde tegenda sobola kuba nti erabibwa, ne mugenda tusonyiwamuko ku lw'enkyukakyuka naye mateeka. Yes, ssaawo n'abalala bakyali mu kaseera kano, but ssaawa yonna bajja sobola okuba nti bavaamu. Naye nga mwebale subscribing wa VPN osobola otukoonako kanamba akabeera wansi okawatsappinga ne weefuna VPN n'owona okusasula data ekola ku mikutu gyonna. Tesosola nsimu, tesosola kika kya simu, tesosola type ya simu. So mwebale kwekuumirako. Tubaagala nnyo. Temukoma okutuwagira naffe gye tukoma okubaagala. Wamukiraba. Naye nga mwebale kwekuumira ku subscribinga, ku likinga, commentinga nokuba nti mu followinga. Thanks for watching. Now you subscribe, please.